bakyala nnyo bali ku The Still Hope 2 n'emikutu gyaffe emirala gyonna. Waliwo ka video ke njagala okuteerayo katambudde nnyo ku social media ez'enjawulo, njagala okawulirize. Ogenda tuwa naawe ki ky'olowooza oba asacula music amazima ddala agwanidde okuba nga akubibwa ate mu makyaki. Awo we tutuuse mu makanisa agamu okwetooloola ensi yonna ebya Yesu baabivaako. Wenkera ku makya nembaako kyendowooza ekinnyumira oba ekijja okunyumira omuntu wange, ekyo kyenkola oba kinaakosa ekkanisa oba nedda. So awo we tutuuse mu kkanisa ya Kristo nti tetukyali kingdom minded kubanga ezo ennyimba ze twalibadde tugoba nnyo n'oluyimba lwe baakubye wadde baalukubye mu instrumental way, naye still era kyekimu okitegeera, kyekimu tosobola kukwata ennyimba za sitaani n'otandika okuba nga ogamba wakuba omuyimbi tisi yazze naye it is an instrumental song, tukikuye instrumental way, tewali buzibu. Kale njagala olabe ka video ako mu dakika egenda kubeera emu n'obutikitiki ate nsobola okuba nga nkomawo. Kale ndowooza okeerabiddeko, nyinza obutogera bingi okusinziira ka video ako. Ndowooza buli omu alina view eyiye oba buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye, naye ffe twabagamba dda ne muvaayo ne mugamba tuwaayiriza tukola ki, agenda mumukozesa buli kiramu ku nsi ya Mukama. Ekijja n'ekitajja agenda kimukozesa kuba kati yamutamiira. Bayibuli egamba tetutamiiranga mwenge wabula tutamiira Omwoyo Omutukuvu, naye kakati oyo alina omwenge gwe yatamiira gwegwo ogumuli awo okumpi. So ajja nakola ebyewuunyisa ebisingako awo. Ffe twajja ne tubagamba omuntu yajja na missoni ye yawamba ekintu awamu ne mugamba mulimba muwaayiriza, naye oli mukyala mukulu yali ng'akyaliwo ebyo yali abikola? Yali tabikola kuba yali mu kutegeera kwe nga tabikola era ng'abivumirira, avuma ababikola. Naye akati omukulu we yajja n'awamba ekintu, kakati Mr. agenda kukola n'ebisingako awo. Service ajja zitegeka naye nga title nga ya Madam Makula. Abuulire yekka, bayimbe ennyimba zaabwe za laavu, bakumbe katuuti, then we call it a service. Muweeyo offertory, muweeyo tithe, mutambule mudde ewaka.
awo wetutuuse mu biro bino eby'oluvannyuma. Things are not easy. Oba olina wooli ng'olina omusumba wa kusumba, nywerera awo. Nywerera awo. Manyi it's not all about okuba nga oli mu kkanisa ennene erina zi TV erina zi radio naye nga tewali kyegenda kukwongerako. It's all about okubeera awantu awali emmere ennamu. Mu bino ebiro eby'oluvannyuma oba okyali omukristaayo anoonya awali abantu abangi, anoonya awali ekkanisa esinga okutemagana, anoonya awali ekkanisa ezirina radio n'amativi, anoonya abasumba abamanyikiddwa, oli bubi. Kuba kati bino ebiro tunoonya awali mmere ennamu. Sigamba kawunga n'ebijanjaalo, ngamba emmere ey'omwoyo. Awali emmere ennamu awo oba otuula, oba muli babiri, oba muli wansi w'omuti, oba muli mu kiwempe, kasita wabanga waliwo emmere ennamu, kakkana ogenda weereza oba ogenda kunoonya Mukama ate agenda kulabikira. Ebino bye tutagala bino ng'enkoko ezaagala obiika bino, ogendeko wano ogendeko wali ogendeko wali onoonya amafuta, ojja ggwa mwago, ojja gawulira. Kati abantu abavudde ewaka mulina ebizibu byammwe. Ovudde ewuwo baawe yasubya kukuba engolo ekiro kyonna, asuze enjala yandirodde akugamba ndi mu kkubo, gambe kangende nzikirize Mukama, osanga bali kwemolera katuuti beekuba laavu. Tetugambe nti abasumba tebaba na laavu, abasumba nabo baba ne laavu, okitegeera. Naye saawa abantu baba bazze nga balina kye bakusuubiramu, laavu erina weekoma. Musumba oba n'obudde bwo obwa laavu. Kakati be baakyawa beetuge oba balemereddwa okufuna eyo laavu yammwe nga mmwe, ate ffe batetukwatako. Naye ate obanga buli ssaawa gy'osoosowaza nze ono gwe njagala, gwe kiruma yette, leerere, ekyo biba tebijja tuyamba nga ffe abakusuubiramu ekintu ekisobola okuba nga ate kitwongerayo mu maaso. Awo we mbagambira nti mutambule nga mukozesa amaaso ag'omwoyo, muleme kulemberwa mubiri, kubanga abakulemberwa omubiri bojja osanga nga banoonya awali abantu abangi, awali ebyamagero ebibwatuka ng'emberenge, ojja kukomekeza. Kati kyakinga eyo omwaka gugenda okuggwako nga we wali nga oli infact ngamba musayo omwoyo, infact nga oyinza okuba nga oddiridde na buddirizi. Kati ebyo bikuzimbawa mu bulamu bwo obw'omwoyo, ku mizimu egisiba gikutulugunya. Ebisiba bikozesa ekiro kyonna, misana kiro, ku rejection gy'olina, kulemerwa kwolina, ebyo ebyokwewanira katuuti n'okuyimba ennyimba za Juliana Kanyoomoozi bikugattako ki? Gyogala bagaa sitaani atyeza ennyimba ndaba zize. Ezo ennyimba ze zaawa abayimbi be ne basaasaanya enjiri ye. Abali ate okuziyimba ate obanga omwaniriza nti jangu munzi ofuge. Tewabaawo change yonna, wabula oyongera kuba nga ate odda buzi mabega. So let us be careful, by the way, twegendereze nnyo, otherwise ebintu tebitambula bulungi mu nsi ey'omwoyo. Kimanyi oba ggwe ngawo abalala babiraba naye obiraba, oba okyabiraba nga mu mbeera efaanaganako bw'etyo gy'olabye, awo oba weetaaga okusabirwa okusingako osobole okuba nga ate olaba ebintu mu ngeri esukkulumye nga ggwe gy'olaba. So butambula nnyo ku social media. Omukulu abasuubiza agenda kukola embaga egenda okuleka likodi mu nsi eno, egenda okuba ng'emenya ebitooke. Agenda gikola era mwabeeyo mwabagenda ozisonda, mugenda zisonda. Twabagamba ye ekkanisa mugyesonyiwe, ekkanisa mugyesonyiwe. Tujja ne twogera ne mugamba wa naguno guli kuggwako, ye ekkanisa mugiveeko. Embaga muyinza ogiraba kuba eyayinza obbakolera
mugende mulye emmere male muddeyo ewaka era mwagenda ozisonda amusobola okuba nga ate omukulu mumukolera omukolo ogusukkulumye. Anyway, but spiritual wise tolina kyogenda kujjayo, ffe tukubuulira omulabe ye yatuula eyo n'ebigere biri mu bbanga byewanise kubanga goba sitaani naye nga gosula naye mu buli kiba kizibu nnyo okuba nga ate omuwona. Olina manyi sitaani ng'onoofuna full deliverance ng'onoomwesimattulako point of contact zonna z'olina z'osooka okuba ng'okasuka wali nosooka okuba ng'ozeggyako zonna. Kakati mu bimu omukulu byalina okweggyako ate byebyo byasiba awaana nga wabyagala nnyo. Kati omukulu alina osooka yeesimattuleko ekizibu ekyo ekyayingirawo ekisobola okuba nga kikola ki kimwetooloola ovuiki kati ate kizibu kubanga kye kimutegeerera. Omanyi okubanga gw'olina okufubutula oddemu okutegeera ate nga yakutegeerera akaseera ako, so kiba kizibu nnyo. Kitwala kisa kya Katonda ate n'abantu okuba nga ate abakyewaayo ku lulwo nga bayimiridde osobola okuba nga ate beegayirira Mukama ebintu osobola okuba nga ate bitambula bulungi nnyo. Otherwise that's all about ekyo ekifubutuko eyo babasuubizza embaga egenda okubeera makeke. Embaga egenda okumenya ebitooke n'emwanyi egenda okuba nga ereeta jam. Kati ebyo bye tulimu kati wanaakola ebyo ejja kuba njiri ya mwaka era gwe ataakola embaga weetyo gwe Katonda tali naawe, egenda kuba njiri ya mwaka mulamba. Kola otya embaga emenya ebitooke. So era abantu bajja kugenda kuba people are blinded. Olaba ensi eno ku 100 bw'oba oweesimattulamu abo abali blinded webaze Mukama. Naye ensi eno ku 100 almost 70 oba 80% ya population they are blinded by the devil. They are blinded. Nebagamba ebituufu balaba nga ate gwe musiru gwayogera ebitali bituufu ate bo be bali ku bituufu. So let us be sober minded. Leka nkongera akatambi k'omukulu okeeyongera omulundi ogwokubiri. Ate nze nja kuba nkusiibula tujja kuba nga tetusisinkana mu topiki yaffe eddako. Kitundu kigenda kubeera kyakuno olwaleero kye tugenda okuba nga tukuleetera ekyobujulizi bwe tuzze tukuwa owa Saudi Arabia. It's an interesting part 4 saagala ogisubwe yakomera ate ejja kuba nga ekola bulungi especially gwali eyo ate ejja kuba nga ate kukola bubi. Ku Tish TV ndowooza bwe tuva wano gye tugenda ennaku zino tubuzeebuzeemu ku There is Still Hope naye tutera kubeerako eyo kuba mmwe twabawaawa dda. So tugenda ne twogerako ne bannaffe abakola ki abakatandika okuba nga ate batuwuliriza naye era still tukomawo ate ne tubaako ensonga ze twongera okuba nga ate tutaanya kasita ziba nga weeziri. Katotolemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokuna ekyobujulizi.